butereevu byonna gye bisinzira okubeera nga temugoberera zamanya gange Bamsa Fahad Pro UG era nga bwe neeyama nti nja kubeera nga mbaleetera mawulire nga bugatambula mu ggwanga Uganda ne bwera ggwanga yonna era buli kintu kyonna ekibeera kyakagwawo kisookera wano munnaye nga tekinaba kubeera tekisaasaanira ewalala era ng'obujulizi soogera bwogezi wabula obujulizi we buli wansi awo byonna muzenga mubiraba kansuubira obukimu kitambula bulungi nnyo balidadi sana bakyali bange ba house managers abalabira mu nsi ez'enjawulo Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen n'ensi endala gye naaba neerabidde mujja kunzijukiza wansi awo mu comment section. Akasuubira buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana mujye baleko gye mutuusako engalo abalabira mu ggwanga Uganda of course namusinza okubeera nga te mbeerabira mwebale nnyo okubeera nga te mugoberera ne Africa yonna okutwaliza ewamu basaali bange oba bakyali bange asaidi awo Switzerland ne Europe yonna nyongera okubeera nga te mbabuuzaako America yo mambuka ne Maserengeta Canada nyongera okubeera nga te mbabuuzaako era mbaaniriza mu kadde kano munaye tuli ku nsonga za Pastor Bujingo Susan Makula Teddy Bujingo ne girlfriend waffe omupya eyasugudde omusumba waffe era ng'essaawa eno nga bwe nakutegeezezza kigambibwa nti omusumba asula mu hoteero emu asaidi awo okuliraana Salt Media era nga byonna nze nga mbikuteerawo kakati eza n'ebipya era ng'omusumba yabadde alina service emu agyaliko munnaye oba tugambe nti eddogo lyafuluse anyway munnaye bitu bimala ne bigira Teddy Bujingo alayika essaala yayongereddemu ddala ey'amaanyi era nga kigambibwa nti eddogo kireka lyafulukidde ddala munnaye Pastor Bujingo yabadde ku kituutyawo n'abeera nga ate abaako ebigambo byayogera byengenda okubeera nga tenkulayingira era nga ebimu ku ebyo kusunirako akatini yeetondedde abaana be yeetondedde mukyala we yeetondedde buli omu gwe yasobya era nga ngenda okubeera ate mbikuteerawo awo osobola okubeera nga owulira biki ebigenda mu maaso side ate bwe naba bikugiddeko anira akatambi kagenda okubeera ate nkupulayingira mu maaso awo liking a video sharingirako abala commentinga always comment section ebeera open era nga gikozesa nnyo tubeere nga ate tuwuliziganya wamu ffenna kamba teo video zino ate nkumaona amawulire amalala mangi nnyo Ashafu ali nnyo agowe nawe naye n'ebizibu ebyenjawulo munoonyeeko buli kimu kijja kubeera tekitambula bulungi nnyo malidadi sana kakuma oti muvaawo Dolwini Bujingo Gift Kirabo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange Winnie Treasure Bujingo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange Jennifer Blessed Bujingo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange omutwa Isaac Bujingo tamanyi na bigenda mu maaso era nsaba Mukama ansaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira Isaac Bujingo every day without fail era nyina ne plan nyingi nnyo ku lw'obulamu bwe newe emirembe mu mutima gwange simulinaako access for the last 5 years naye yensobola ki lunaku muteeka mu mikono gya Mukama kubanga sinze Mukama yamulabirira naye okuva olwaleero nga mmaze okujja omugugu guno ku mutima gwange abaana bange bonna n'abateekanga mu maaso ga Mukama nga nsaba Mukama kw'omusa sikakiddwa siwaliriziddwa ntegeera bulungi ndi mulokole njagala okugenda mu ggulu olunyiri lwogera nange ate nze nenjogera n'abalala otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe otusonyiwa katukola obubi basebo ne bannyabo wano waliwo abantu abalina siriimu waliwo abantu abalina ebirwadde ebizibu waliwo abantu abalina amabanja n'obwavu nga bibalemeddeko naye ng'akaguwa k'ebirinaku ebyekutte bakayita forgiving unforgiveness nga kyekikutte badde nsaba nga bwe bitali byangu ng'ate bizibu nange ebadde process. It has taken me so long to heal. That's why I don't want to go into the details of what I'm forgiving. I am forgiving everything.
what I saw, what I didn't see, what I heard, what I didn't hear, I have. Nalemu okusonyiwa. Jangu imbiro no maaso. Oba ugakabirawo. Wano maaso. Oyagala kusonyiwa n'ekizibu gy'oli. Jangu ddawo maaso. Saba ekisa ky'okusonyiwa. Saba ekisa ky'okusonyiwa. Oh, tonight. I repeat, my daughters knows where to find me. I have never blocked anyone's phone. They are free to call, to send a message. For the last 7 years, we've not chatted, we've not talked to each other, no message, no what. But as for me, the door is open. And I want to release the blessings as a father, the blessings of my Father in heaven, the Son and the Holy Spirit, and the blessings of I as their parent. I pray that they live a good life, a life that was predestined to Doreen, to Win, to Jennifer, and to Isaac. Nga ekintu kikutadde mu ngeri nawe gy'otategedde. Kugambe namuwulira omuntu mukubatiza n'asonyiwa omwana we amutadde mu kkooti, amufulumya mu nnyumba, omusango gukyaliyo, tamanyi gugwa gutya, nga yeesabira essaala ey'okufa naye ng'amaze kweyambula mwana. Yamugamba mu blessing ebisigale tuwe Katonda. Mukama n'aŋŋamba ate ggwe, you know where you are pointing like this? The rest of the fingers are pointing at you. Nziramu okwogera wano waliwo abantu be barepinga, be banyaga, mali bagikomya, bakukomya, bakuzaayo ku negative sina ku zero. Ekisiibo kino okubeera very effective come Monday, the next 7 days. Na buli kintu tuzitoweredde kituveeko, amabanja gaveewo, endwadde ziwone, tuve we twalemedde. Let go. Sonyiwa. Guys, mugamba mutya? Fifi the Queen mukyala nsubuga wano. Kansuubire muli bulungi. Banange, mbadde wano nga sinabanyumiza mboozi. Waliwo video ze muntu agenzeemu eziwera. Abantu abaweza abantu agenze. Naye abantu nze abanfollowingidde ebbanga bakimanyi nti nno nze seetaba nnyo misinde gya mbizi. Waliwo video gy'olaba ng'ekoleddwa omuntu ng'olaba oli akubaganya obugumba bw'oku maaso nga tosaana muliplayinga. Kubanga ntera nnyo bagamba nti empaka z'abasiru ne bw'oziwangula era bagamba wuyo eyawangudde mu mpaka z'abasiru sigala oli musiru, so sizeetabaamu.
sizeetabaamu ekyo kyo nkimaze. So whoever has been tagging me in the videos of some things, some non-living things, talking about women, insulting them, that's not me. Siwa balalu attention ate siyingira misinde gyambisi. Okay? Kakati bino ebintu bya sleep overall story omuvubuka bannange bino nno tebyaffectinga bawala bokka. There is a guy, unfortunately yabitundamu obulamu. Lwaki ngamba yabitundamu obulamu? Bambi yajjayo obulwadde. Guy ono asiiga njala mu kibuga Kampala ku saluuni emu ennene. Munange nga guy bamugamba afuna client amugamba tulina emikolo twagala abasiba enviiri n'abanakola make-up naye osobola okujja n'otusiigira enjala ewaka kuba tuli bangi. nga guy agamba ye nsobolera ddala. nga bani bagamba basiba enviiri bagenda tusiba then ositusiiga enkeera. Guy ng'agamba it's okay, abantu baali bangi nga bamugamba osobola okukolinga off a day here tujja kuwa ssente nnyingi era nnungi. nga Guy akkiriza. Ambe Fifi nga ngenda bwe natuuka enkuba yatonnya. Enkuba nerwawo okukya kati abantu abamu bajja leeti omukolo gwali gwa the next day. Kati munnange omuvubuka nga wegamye nti abalala bajja leeti. Baba, keep quiet, I'm doing a video. Come on. Kati munnange nga wegamye nti abamu bajja leeti nga bamugamba ng'asiigasiiga ng'obudde bugenda nga bagamba agende oba anadde enkya nga bamugamba atusiigire eddala lumu oba osula so that otumala ate enkya tuleme kuzza wano. Angambe Fifi bampa ssente abantu abo siyinza kugamba nti bansasula. Ssente ze naalikoze ku bantu 3 mu kibuga baazimpanga ku buli muntu omu. Abawala baali bangi, mwalimu n'abalenzi, pati yali mixed. Ndimu abawala abalenzi naye nga bonna beekolako beesiiga enjala abalala tebe nga bw'omanyi ebintu. Nga munnaye nga nkola ng'obudde buziba nga baŋŋamba kkiriza osule, kkiriza osule enkya okeere bukeezi ogende ng'otumaze olina wadde mbukuyita n'ogenda ku mulimu. Mugayo omu kyava bagamba ye bannange saaleese engoye nkeere ntya nzirire mu ngoye zezimu nga tengenda ku mulimu. Omuvubuka omu kyava mugamba nti sha wano waliwo ali mutuleetera engoye katumukubire ajje ne bokisa ayite n'engoye olondeko ezikutuuka tujja kusasula bakoleko okole ku banno ogende lumu enkya ng'ogenda ku mulimu. He bought the idea n'agamba it was a good advantage kansigale nkole ssente ng'asigala ng'akola ssente. Banange obudde bwe bwaziba nga bamulaga waakwebaka nga bamuwa ebyokulya nga bamuwa ebyokunywa ng'alya ng'aseka n'abantu abalala n'agamba omuwala ono nze yantwala eyali nannyini waka nali mumanyi kuba nali mukoleddeko ebbanga naye yamugamba ye nannyini wakaawo era ye yamuwa ddiiro nga bamuwa musimbi gwe gwonna nga bwe yali alina okugufuna nga bamuwaayo n'ako extra kakusula waawo. Bamuwaka extra ng'agenda anaaba kirumu gye bamulaga ng'ayambala ng'adda mu kisenge nga yeebaka. Nga lwaki abawala tebeefunira omulenzi? Nga lwaki abawala tebadda ku mulenzi kukabasanya? Nga lwaki abawala tebakwata omulenzi? Omulowooza biri ku bawala bokka. Guy agambye Fifi yawe sexual abused. Abawala nga n'omuwala oli mwennyini gwali mumanyi n'angamba nze gw'olaba nalinga asaba obudde bukye ng'obudde tebukya. Angambe yasaba ng'obudde bukye asobole okudduka aveeyo nga talina bw'abayitako abawala mbubbo basukwa ne beefuula abatamidde naye nga naye agamba balaka baamutamiizaamu kubanga yali very weak nga tasobola kudduka tasobola okwogera agezaako okulwana talwana nga munnange bambi bamukozesa musajja wattunga byampaka. Angambe munnange bwe navaayo nasooka n'ensirika nembeera nga siwera ngera omuntu amanyi bwantunga yalaba ddala neebwalabwala waayita ebbanga ttono ng'atandika okulwalirira. Baba stop making noise. Kati munnange nga wayita ebbanga ttono ng'omwana tatandika kulwala
ng'atandika okulwala ngalwala olusujjasujja ng'alowooza ndowooza bino ebintu mbirowoozezaako nnyo kambijje ku bwongo ekyavaamu ng'alwalira ddala ng'olumbe lumukuba wansi nga bw'awona bwaddawo bwaddawo after some time nayogerako n'omuntu omunamugamba munnange kino kyantuukako but banaye mbadde nina okudduka nviire ku babba so kakati omuvubuka munnaye ng'abaako gwanyumiza bwe yanyumiza nga mugamba gendako mu ba counselors maybe oli mentally tortured and all that ng'afuna kansala omu gwe yayogerako naye ono yeyamumuwa nga mugamba okay ekyokulwala nga tukitadde ku bbali wenaye ekintu kitala mentally kyowulira nti kino kikutawaanya n'agamba like takikkiriza nti ye ng'omusajja kati ate ye naye yawulira nga pride ye eteekingiddwawe so it's not about women okuluzinga pride nga babakozeseza ebyempaka naye ng'omusajja n'amubuuza ku mulimu okyagenda naga ku muntu takyagendayo omunnange omusajja mugamba naye weekebezaakokko kubanga abawala abo tomanyi kigendererwa kyabwe kati agambe bamugamba okwekebeza ate n'asooka alwala bubi nnyo out of fear omusajja ne kumuluma nabeera ng'atyo okgenda mu ddwaliro naye ng'empewo emuyitamu ng'agenda nagamba kirabika olwa kubanga natya paka lwe yazibirira n'agenda ne munywanyi we bamukebere bakwani ng'omuvubuka bambi yafuna siriimu ng'omuvubuka yafuna obulwadde ng'abawala be babumusiiga angambye Fifi sizaalanga ku mwana nali siikuba ndongo kwasaalina na ssente ndi mukweyiiya saafunako ku bulamu mbuno mbusireyinze nga nogamba people have lived their lives angambye nalinga mukola nga obulimu bwakweyiiya nga bw'omanyi omulimu gw'okusiiga enjala mu saaluuni angambye Fifi navayo nga bampadde ssente abawala abo naye ng'obulamu babututte omuwala teyakoma okuyasigala ajja waakolera naye bwe yajjanga ng'onaafuluma mulumu n'amugamba kaakati ogenda kudduka mpaka ddi angambye nnekaza nengamba omuwala weebale kundeeta kunzita mwansiiga obulwadde n'amugamba tofayo kasita naffe abalwadde banno bwetuli funa eddagala oluwadde mb'okuwasa omu ku ffe nange mwenyini sirina musajja mu bufunze omuwala yakigenderera okulwaza omwana w'abandi oba yamwegomba kuba mubuuzayo yakukwanako bikozi ebyokukwana abasajja abawala biri nnomi ennaku zino nangamba teyankwanako ne bwe yali antwala teyantwalira mu ttuluba lyankwagala yantwala kusiiga njala ne mugamba naye okunzija mu kibuga okuntwala buli muntu nja musiigiranga $5,000 omuwala oyo yakkiriza bukkiriza angambye Fifi kubanga baali bambuulidde nti omuwala oyo alina ssente so nengamba akanneera mulenfune kasente angambye bampa ssente buli muntu gwe nasiiga yasiiga abantu bangi yavaawo ng'alina ssente naye ng'alwadde agambye munnange nembeera mu bulamu nga ndwala munywanyi wange nangamba guma genda omutandika eddagala nga ngenda kutandika ddagala munnange ng'agenda ku ddagala naye angambye ekyama ekyo kinnuma ku mutima angambye nakyawa abakazi mbawalana angambye neekyawa mu bulamu bwange nemugamba omuwala teyaddamu kujooga kati okumanya ng'omuwala oli yamujooga yamusindikira ssente n'amugamba zikuyambeko mu kwejjanjaba n'amugamba naye ate nkuwa amagezi nze togenda ku poliisi nonteekako ebisango mbu baakule tewange ne bakozesa nze sikumanyi nangamba munnange kyenakola ekyamaanyi nze omuvubuka eyali mu kibuga nga neefaako ekibuga nakifuluma neŋŋenda nfuna eyo akasaaluuni gye natandikira obulamu gyendi naga newe nalabye ezo story neŋŋamba muneemwe mulowooza abakazi bokka be bakwatibwa n'abasajja nze bankwata ate ne bansiiga n'obulwadde era kibuga nenkifuluma nenzera ebbali w'ekibuga nenkola akasaaluuni
ndi awo mu bulamu bwange ninda Katonda lwali nzija mu nsi naye angambye sirisonyiwa kitonde kye bayita kikazi. Abakazi tukaaba n'abasajja bakaaba. Ebyo